Kadama TV buli Kadama olina okubeera nga mu nnyumba mw'okola olina principles, olina kwegamba amateeka ago ng'omuntu. Buli bw'obeera n'amateeka ng'omuntu, omuntu n'omulaga nti waliwo ebintu by'okola n'ebyotakola bujja okusobola okubeera ng'omalako. Naye bw'olaga omuntu nti gwe tolina mateeka, gwe oli awo buli ekijja ky'ogenda nakyo, ojja kufuna obuzibu mu contract yo. Omu ku bakadaama abo abamanyi kiki kye balina okukola, bwe tugenda okubawa wano, ye agenda kwennyonnyola. Yatandikirawo ng'abantu bano abalaga kiki ky'ayagala. Omuntu olina okumulaga kiki ky'oyagala. Bw'otamulaga kiki ky'oyagala, ajja kulagayo ekyayagala. Katumuwulirize. Kadama TV gyebaleko webale tubeererawo era nkomyewo okuteesa ku mulamu gw'oyo omwana muwala yatuweereza odiyo nga kifaananyi kye in fact nkirabye akaaba alumvujja embeera gy'ayitamu mbawalabu naye nze Wini okuba nti mulidde emmere n'ombuuza nti nompa ntende n'amazzi simanyi kubanga mukwano musaasidde nnyo embeera gy'ayitamu. Naye nze wano ndya emmere, olaba bonna basiiba naye nze ndya, ate ne bwe baba basiibulukuka ndya. Tonyumiza ebyo nti ate simanya walidde nti ate tuwalidde. Ate era ekituufu kyoyogedde, teri Kadaama ajja n'ayogera kintu nga tekimubaddeeko, kimubeerako n'ajja n'akyogera naffe ne tukiwuliriza ne kituwa ekyokuyiga, kubanga oyinza okugenda awalala ne kikutuukako. Nowendi ndi mu bannansi, naye waliwo driver gwe nasangawo nduza abakoledde b'emyaka 6 oba 5, simanyi abakoledde ebbanga ddene. Nze wano we nfumba emmere oba nkoko oba nnyama, lwakuba nti nze enkoko n'ennyama sibirya nnyo biwunya bubi. Tugenda bitwala ku dining, nze nga natoddeko dde ebyo omwami oba oyo omuvuzi ye yagamba ebintu ebirika wano mabega. Ne bwe tuba tufumbye emmere ennungi etuba muceere oba kiki, eyaffe tegenda ku ttebo yaabwe, balya we tulya. Driver baba taliwo nga bamutubya awantu, making sure nti emmere ye ngiterese mu kibawulo ekyekirawuli n'embaazi ne ziteeka mu fridge wadde n'abibugumya mu microwave. Ebyo by'okugamba mbu simanya bawa abaana emmere ey'amalusu baba babikola ne bagiwandamu ne bamala ogiryamu ne bagikwatira ne bakuwa, naye nze sikulimba sikwewana sirya leftovers. Era ebiseera ebisinga wano waliwo lwenfumba ennyama ne bagiryako n'engitereka ennaku nga 4, omukyala agenda okujjako ebiro ebiri mu fridge ng'ennyama ndowooza eruddemu ennaku nga 4 emabega. Era ebisinga byonna ngiwa biyiwe. Ffe tulya balya, tetwagala kwemanyiza ezo mbeera, simanyi bamale kulya tulya. Era emmeeza ziri 2 mu kiyungu we nfumbira era we tuliira. Tetuliira nabo ku dining, naye bo balya naffe tulya. Ebyaffe tubitoolako, bibisikala ku mmeeza nga tubiteeka mu fridge nga babirya ennaku ze baagadde, naye ffe tulya balya, ekyo kiggumiza. Kino ekintu kya bakama abo okumala okulya ne bakuwa emmere. Ffe ffennyini tulina okwebeerera nga waakayingira mu nnyumba bw'oti, ekintu kyo kibalagirewo nti gwe tulya bisikidde. Era nawano nakibalagirawo, sirya bifikidde, ate nze ebiseera ebisinga sirya mmere yaabwe nnyo ensonga saagala muceere. Neegulira akawunga kange wano mu Omaani kajja maganjo kilo 2 kali 40 ejja Uganda, for real nkeegulira n'amatooke, obutulo obukaawa bujja, entule ennene, buli kimu ky'omanyi kye tuli e Uganda. Wano mu Omaani kiyingira, ssente yo yeekusala ku lumonde omuganda biki kati. Omuceere gwabwe ngulya kiti n'ennyama yaabwe n'enkoko sibirya nnyo. Okusinga ndya bintu biri vegetable, bintu biri fresh bye njagala okwefumbira n'endya. Bwe mba n'ettooke lyange n'endifumba n'endiwamu obutulo obukaawa, nnyaanya, katungulu, full stop. Amatooke 6, kyamisana 3, kyamiki kyeggulo. Mbyegulira kubanga byebbeeyi bangamba byegulira, ne mbagamba nja byegulira mbyegulira. Kati siyinza kuddaawo ne ŋŋamba ate nga balemye. Era enva ne bwe nnaba waakuzirya oba enkoko nga nagenda kukirya, era nsadako ezange n'ono omutuleeba tezisigala wano mu ffumbiro. Bifi buli omu 2 ne supu waamu. Supu balyako omukwafu, naffe gwe tulyako. Tetulinda ebyo byakumala simanya balye, ate agguwemu ate tuwoze mu sima twongerawo mazzi. Nedda, twabigaana. Tulya balya. Ate n'amagezi ge mmuwa ku kigambo ky'obutasasulwa, nze sisobola kukolera myezi 6 nga tompa ssente. Nava mu Uganda kushuwa ddiiru ng'ennaku ennuma. Nalekayo omwana wange ng'alina okusoma
kitegeeza nti buli mwezi gwe nkukolera basaagala ozanyire mu bulamu bwange banjagala osasule ssente zange zenkoze era muwa bubi magezi takolanga mu nnyumba naweza emyezi 6 ng'abanjibwa n'asigala ng'akola ebikola olina obiteeka wansi ne basooka ne basasula emyezi gye egy'emabega n'obeera siriyasi n'obagamba bannange naleka famire emabega kyekyandeeta okukola wabula mbadde mbasaba oyogera nabo ng'oli mukkakkamu nti njagala musaala gwange bwe muba temumpadde musaala muntwale ku woofiisi sigenda kwongera kukola ekiba kibe ng'osirika naye oba olina okwegendeza ne batakusibira mu kisenge bayinza okusibira mu kisenge ne bakutokyalinga ng'ogaanye okukola ne bagaana okukuwa akamere ne bakuttira omwo olina okuba okwegendereza kasita ogaana okukola obeera alaati Kadama TV sikkirizibwa na mukozi yenna Kadama munnange yaba mu Uganda ng'alina ennaku azze kwekulaakulanya ate n'abeera ng'akola nga tebamusasula musaala nga teyagira ku kampani eyo lwaki eba tejja n'erambula omuntu oyo ne bagamba bannange omuntu waffe mumuwe ssente kati ofiisi ezireeta abaana abo ze zandibuddeyo ne zikuba omulanga singa mukama we abaganye okusasula omwana ng'amaze emyezi 6 lwaki tebavuga ne bajja ne bagenda ku kiyumba ekyo ne babanja ssente ezo ate oluba omuwa ne bamukyusa kubanga baba bali azaamanya omuntu okimanyi si wa famire yo yajja kukolera lwaki buli mwezi ogugwako batamusasula abo abantu baba tebajja kusasula baba tebajja kusasula nga nze omu nze ku lwange nze era naaga amagezi nagakuwaako ku muganda wange yetasasula kati ali Saudi in fact asasula omusaala nze namugamba teeka ebikola wansi embwa zo tezikumanyiira nga buli mwezi bakifudde muze amala kuteeka bikola wansi musasula era nkubiriza bakadama bannange bw'oyingira bannange mu nnyumba n'okola omwezi ogusooka nga tebakusasudde toyongera kukola kubanga buli weyongera okukola emyezi negyeyongera abantu abo oba obalaga nti wajja kukola naye tolina bizibu bwe balagirewo nti first month nina ogikuwa ne munsasula ne neeyongera mu maaso tokkiriziganya na mukama wo okukozesa myezi giwera 5-6 eno tukirabye abaana bali mu makooti bawera ennemba n'emisango gye bakama baabo bali azaamaanyi ate tosobola kusinga munnansi bw'oba wagira ku kampani make sure nti bw'oyingira mu kiyumba beera n'ennamba ya kampani oba ofiisi eyakutwala babeera ne bu ID obwo obukaade obubeerako ennamba zaabwe bakubire obategeeze nti bannange omwezi gwange guweddeko naye bano abantu ennaku ziringa 10 tebansasula mujje mu babanje oba mubakubire si mubansasule bakusalire ku magezi bw'olaba nga ofiisi tefuddeeyo kubagamba nti bansasule ng'ebikola biwummuza wanti siriyasiri ng'obagamba sijja kwongera kukola nalekayo abaana ate mwegendereza ekintu kyonna oba tolina mwana Uganda teri ajja kukebera mabere nti oba wazaala oba tewazaala bwe bagambe ndi mufumbo nina abaana nalekayo abaana bange 3 basoma ate n'ennyumba yakupangisa we nabaleka landlord tajja kugumiikiriza kuba nti abaana basulawo nga sisasula ekyo kibategeerezaawo nga lumu ng'obagamba mumpe ssente zange nziweereze Uganda oba muzisindike nobawe ennamba k'oyinza omuntu okwesiga ne bazisindika naye tebabani abantu tebabazanyira ku bwongo nze sagala muntu azanyira mu ntuuyo zange n'amaanyi gange sikyagalira ddala nagambye Kadama TV omuntu nga takusasula akuleetera ebizibu kale kati oyinza okotya okuba nti tonsasula ate nontekako ekintu ky'okuwunya nonnemesa okukolera awalala bali mu bansi gye nandifunye ssente bansasula ate nontekako nondoga ekintu okuwunya kyenkugamba nti abantu abatasasula balina emitima emibi kati kale omwana muwala yandibadde aleka nga tamusasudde n'amulekera obulamu bwe n'abeera nga tawunya kati tunuulira ekintu ekyefaananyirizaako ng'ekyo omuntu tonsasula ate nkugambyeko atondoze ne gye nandibadde ngenzirukira nkole ate sisobola kukolayo era kati yamuloga ati oyadde buzzi Uganda amale kwekola talina wajja kujja